Ng'Abaganda bwe baageresa nti ettasiimu ebulagiwa okwebaza kyankizo nnyo mu bulamu bw'omuntu ssekinnoomu ng'era kimukakatako okutwala omukisa gwonna okusiima ku lw'ebyo by'abatuuseeko. Buno bwe bubadde obubaka bw'omulabirizi David Kiganda eri abakkiriza abeetabye mu kusaba ku Ssande ey'okwebaza ku Christianity Focus Center e Mengo Kisenyi. Omulabirizi okwogera bino kiddiridde abakkiriza abasinga okwettanira okusaba Katonda okubasomosa embeera ez'enjawulo kyokka nga tebatwala kadde kumusiima na kumwebaza nga batuuse ku kkula. Wano omulabirizi waategeerezza nti obuteebaza kikolwa kya kwegulumiza era ng'omuntu yenna asaanye okumanya nti gabeera maanyi ga Katonda ge gakyusa embeera tegabeera maanyi ga muntu yenna. Buli lwetuteebaza Katonda tuba tumaze okwegulumiza ffekka nga tulaga nti amaanyi gaffe n'obuyinza bwaffe bye tukoledde. Ekitabo ky'amateeka essula 8 olunyiriri olw'e17 n'olw'e18 lugamba nti toyogeranga mu mutima gwo nti amaanyi gange n'obuyinza bwange bye binkoledde obugagga buno oba obuwanguzi buno bye bumpadde. Buli lw'oteebaza Katonda, buli lw'otafisaayo kadde kamwebaza obanga agandi gabadde maanyi go, bw'obadde buyigirize bwo, bw'obadde kutetenkanyako, kufubako, kukolako n'ebirala, omutima gwo guba gumaze okwegulumiza. Okusiima kwonna kulina kuva ku ntobo ya mutima gw'omuntu era ng'okusinziira ku mulabirizi Kiganda omuntu asobola okulaga okusiima kwe mu bikolwa eby'enjawulo ng'okutona ebirabo, okusinza n'okutendereza wamu n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Tutandikireyo mutima gwaffe munda ne tumwebaza. Bwe tumala ekyo ne tumwebaza n'ebigambo byaffe ebiva mu kamwa kaffe, ne tumwebaza n'ennyimba, ne tumwebaza n'ebirabo. Ebirabo bino bya ngeri zonna, ebirabo ebya ssente, ebirabo eby'ebisolo byaffe, eby'ebirime byaffe, ebirundibwa, ebirabo ebya items zonna. Kasita okiwulira nga mazima kino kijjamu Katonda okimwebaza, kyanirizibwa era oba wadde kireeta mu nnyumba ya Katonda ne weebaza n'ekyo ky'oleese. Madrid Nabukeera ne Kibwika Steven, KTV, Amalindire.